Ambaniriza abaleyi ba Unique Media mwebale kubanga musubscribinga numbers tuziraba ziri nya buli kaseera ba commentinga mbagala nnyo comments nagamba nzaagala nnyo tuzaagala nnyo nga team ya Unique Media lwansonga zituguiding okulabanga oba oli awo tutambuza omukutu kunenge tulina okugutambuza Samike agemanya gange era nga eno channel bagiyita Unique Media. Story yange esembyeyo gye twakola twali tuline Mukisa Elisha era Mukisa Elisha gwenkomezaawo olunaku olwaleero kwa nateekayo stories waliwo ebintu ebiri sensitive abaana bye baayogera. Surprising nali mmanyo namukomyawo omulundi ogwasembayo yali addamu bibuuzo bye baabuuza era nsuubira ebimu yabiddamu ebyasinga okubuuzibwa ennyo ku video zaffe ezasooka ziri atovuma totyoboola comments zo oba olaba nga ogenda kuwemula ogenda kuvuma ogenda kukola ki togiteekako leka tubeere nga tukomentinga nga twewa ekitiibwa kubanga buli muntu ayina endowooza ye. Olunaku lwaleero Elisha mukomezaawo clarifying ensonga ezimu abamu bagamba nti oba oli awo yeefuula alwanyisa ebisiyaga bino yeeyita ex-gay yavaayo naye nga alwanyisa omuze guno naye nga indirectly ayina engeri gy'ali mu promotinga. So nze ndaba nga we simuwa chance kwennyonnyolako oba oli awo mba sikoze bulungi. Ogamba otya Mukisa? Obulamu bulungi? Obulamu bulungi si ennaku zino olina engeri gye weewombeeka ne ntiisa. Ate kwewombeeka kutya? Kwewombeeka kutya? Buuza ku balabi ba Unique Media. Abalabi ba Unique Media mbalamusizza. Mbeebaza okutuwulirizanga. Ne neebaza n'akensuso eri abo abatawuliriza buwuliriza wabula ne basitukiramu. Kubanga luno lutalo. Only that si lutalo lwa masasi. Naye lutalo lwa grassroot nti oba mwebasa ekiro omubbi najja ate mumuwulya katulero luno olutalo katulina omukisa guno waliwo eyampereza message juzi ng'agala kuggulirawo website nabikuweereza simanyi muddiremu awo gendamu propaganda omulala biki abasiyazi ne balwaninga ezo ziwebsite ne bazi like asina tuusaawa tonagyetaaga sinagyetaaga already platforms zenina zikola zikola Unique Media nina my Facebook page my YouTube channel zimala for now kati yo omugamba ki just mwebaza nti bambi kyamukutteko ndoza yena alowooza asobola creating a website kwa yali angambye asobola creating a website n'ateekako baba bagiyita pay something pay ng'oli waba ayagadde okuwa obuyambi ayisiza okwo ebyo tebikola nakukola kati kankuwulire sami ekituufu bw'abanga musiyazi obanga kitongole ky'abasiyazi kyekikoze website baba wa ssente naye bukyanga twatandika eno story bwenjagala ombuli abantu bameka bakakukubira sami ne bakugamba gigino emitwalo 2 gyamwana muyambeko basaasira busaasizi ne bakwebaza nze saawa zino ndaba it's just uncalled for because like nga ngambe nti abasiyazi bwe bavaayo ne bakola website babawa ssente nyingi kwezo website naye omuntu abaranisa twasamuwa olaba ne mu buli hoteli yali akutuukiridde tewali nakugamba nti oba zizina emitwalo 2 nyamba gitukono kakati website egenda kuyamba kibwe kyebatasobola kuyisamu tewali so now no. Okay, olunaku lwali lwakumeka wansinikira ka video ka Donasia lwali ndoza lwa Kosajjo nonsirika ka video nga Donasia ayina ensonga ye ng'agamba oba oli awo weefuula alwanyisa ebintu bino kale of course ayina engeri gye yabadde akuyitamu n'okuvuma ng'agamba weefuula alwanyisa ebintu bino naye indirectly promoting ebintu bino ate oyogera kino ate n'ogamba basasula ssente sima mitwalo 5 lwaki olowooza abantu balowooza we batyo era Don Asia n'abalala bangi abalina endowooza nga ya Don Asia oyinza bannyonnyola otya leka nsooke nnyanukule Don Asia ye mwennyini era njagala kano kasalemu bulungi sami Don Asia be bana abakazi abatamiivu ababuukira leka ebintu tovumye sivumye obutamiivu mba sikuvumye tovuma sivumye naye njogedde mu bulungi nti Don Asia alabika be bana abatamiivu sami sina kyentya nkubuulire kati ze Don Asia agenda kunkola ki tewali kuba kyeriko kyamulama kiyamba ggwanga and by the way to be honest
Donias yang atanambuukira asooka anoonyereza da Genesis eyo gamba nti ebisiyaga like eno topic y'ebisiyaga nti no bikomyewo. Do you know my story ye yavumbula ebisiyaga bino ne bikomawo era ne bagge bennyini bankaaba lwe twakola story ne bayimuka. Ebisiyaga baali abantu abyabandoni nga babirekera Pastor Male ne Pastor Sempa ate nga bo bali kwa individuals tebali ku bitongole. Nobody no anti-gay activist in Uganda yali avuddeyo n'aransa organizations ezo-recruiting abaana tewali babiranga mu kwekasukira bigambo bapasita ne bapasita obumanyi. Anti Asia mu history yonna omuntu eyali avuddeyo mu Uganda n'aggalawo ebitongole taliyo. Anti Asia point yegamba omala ogalaga nti oli mubirwanyisa ate n'ogamba abaana nti ate wogendayo bakuwa $5,000 ate wogenda era bayire kati kankubulire kanukule eyo si yali ensonga yange. Ensonga yange nali njagala kubalaga bukodyo ky'abantu bano bwe bakozesa ssente okulowaringa abaana kati omutayinza olowooza bo bagamba $2,000 tebagamba $2,000 bagamba more than that. Naye ye mu bwongo bwa Don Asia ndowooza yafunye yaako $5,000 abaana bagenda kakati bagenda wa nga Smaga twagiggala. Tuli kuleeta ebitongole birala 3 mu bimeka nabyo tubiggale. Bwe tulaba tuleese etteeka nga n'etteeka liga nti wali kitongole kyonna mu Uganda kikkirizibwa kupromotinga ekisiyaga kiza bino byonna ebiriwo byakuggalwa automatically. And before the law will be passed, the NGO Bureau, I want to assure you, is going to take measures. These organizations are closed before because they are mandated on such obligations of regulating all NGOs, non-governmental organizations. Kakati ng'ogamba nti ffe tuli kitongole ky'abasiyazi kirezo olina okwewandiisa eri ate mu kwewandiisako in that process there shall be no, that's what the law says, there shall be no contradiction over any kind of activity that contravenes our laws. Kakati amateeka agaffe under the penal code tulina unnatural acts twaliteeka mu Uganda supporting homosexuality. You understand? Kakati gwe tuyinzaga nti owandiisa kitongole kyo nga tokimanyi kikontana n'essemateeka. So don't ask yanze ngamba yanfunye bubi. Yanfunye bubi. Addeyo yetegereze bu video obona najja mbukola nti alabe byonna story aleme kufunayo kamu kaze mu inbox ye natandikira kuzimbira kwa kono mvuka abasimanya binalabye bikyavuma biki era ng'omutamivu abe. Ekyobutamivu kimenyewo. Ekyo samike se tugenda kukiruma Muhammad Don Asia oli mutamivu. Wamago weyongere bidde eryo. Nze ekikulu I am doing the right cause. Sami ne bono tunula wansi. Weyongere bidde eryo. Nze nkola Katonda kyampitira okukola nkoze awareness abagirabye kuva bwe nagitandika bagirabyemu omulamwa era bagipushinga. Era stories zitandise okuvaayo. Yes. Amasomero mu Jinja walirabye. Yes. Eryavuddeyo ne lyekalakasa mu mutu w'abaana baffe biki. Naye bunoonyereza ani yatandika story. Bwenze nkuwadde some small homework oba n'abatuwuliriza n'abatulaba. Njagala omuntu andageyo gay yenna yali avuddeyo oba omuntu yenna mu Uganda tulina baprofesa tulina bapresident baformer presidents tulina basimanya baminisita gwe mpaayo omu yarwanyisa ekitongole ky'abasiyazi n'akigala taliyo. Era ekyo ne bwe banaakira ku makya ne bankuba amasasi n'enfa oba ne bampa obutwa ekyo mu history kigenda kugendayo. Tewali muntu yali awandikidde NGO Bureau ku balooya be tulina bano bamale mabilizibwani tewali ku bonna yali agambye naye tulina ebitongole by'abasiyazi ebisukka 100. Twese tuggalayo kimu naye nze nabaggalira ekibadde kisinga obukulu mu Uganda kubanga ebino byonna tebisobola kufuna ssente okugjako Smaga Frank Mugisha nga yabarecommending. Tugende ne wano lwaki weesiba nnyo ku Frank Mugisha buli we tukola story somehow erinnya olireeta teriyo balala. Yes, Frank Mugisha yabadde akulira SMAG. SMAG has been the leading gay organization in Uganda. Teri muzungu asobola kuwa ssente nga takonsultinze SMAG. Era n'abasiyazi bakimanyi nti tewaliyo kitongole mu Uganda wano kifuna ssente nga Frank Mugisha si yasayinize nti recommendation letter mu bawoba email nga gigambye nti I recommend that you give these people money. Tebabawa. Kubanga ye Frank agamba yaliwo dda yayingira ekintu era ali mu movement erwanirira ki eddembe ly'abasiyazi na biki n'ebyo activity byabwe bakola. So kati abazungu gwe bamanyi kati gwe booleta ekitongole kyo nga you think you can extort money out of the whites because bagge babikola.
nagamba tulina wanembeera bagala kutukuba sibanya kati nalabye yakoze ku Facebook nagamba mbu landlord yamwevictize because musias naye nga ddala gye kiri ekyo landlord yazze mu nyumba yo nakulaba ng'olya bisiyaga. You know, they want to extort money out of white. So mwe yo process abazungu baalabuka, so they go back to the grassroots ne babuza Frank, do you know this person? Yatuwanikidde email asaba funds, do you know them? Nti yes, please recommend for purposes of documentation. Era Frank nakola ka email, short email. Mumbawe sente mbamanyi bali mu Uganda bali establish mbamanyi. Aho nga bawayaringa sho. Obumbi nga asatu mukola activity kati gone webuuza oze sente zijja nga za activity ki. Ne abana Uganda babeera kunze ne babuukiranze. But none of them yali agambye nti naye sente zino zijja mu bitongole by'abasya zikola mulimu ki. Nkwe yaliyo. Zikola mulimu ki. To make their circle big. Sesi kiruma mu kigamba abantu everywhere I go. Like their community should grow big. Kati muku growing up big your recruitment naye abantu bawakana nebye batamanyi you find somebody sometimes zigwamu n'amaanyi n'abana Uganda. Kati gwe ngoba okola okunoonyereza obuwumbi 10 bwaze ku account ya kitongole ky'abasiyazi naye bukola mulimu ki tebagula ddagala mu Uganda. Gwolo mbulira nti ekitongole ky'abasiyazi gundi kyakoze oluguudo kati gwe kozesa obwongo nga tonnabuukira nze weebuuze nti essente ezo naye zikola mulimu ki. Awo ojja okubuuka awo omanye nti tuve ku mwana ate tutunuulire kiri kuba kye kisinga obukulu. Bisiyaga byo bifuse baddawo nga omwana yansindikidde mbadde ku TikTok okulonda baka video nono omulenzi ndaba nga naye yagambye yizike ono Arthur Kayima kati wulira bwe twali twakakola interview naawe n'eddiini nze nabagamba ba tiktokers abasinga obulenzi simanya bwemola simanya bwekola biki kasita omuntu yenna abeeramu omuzoogo takulimba nti si musiyazi nze mbaddeyo mbimanyi takulimba ebyo simanya bye beekola mbu simanya biki. Waliwo ono akola ku radio ono Danzel ayambala obupale obukoma mu bona basiyazi naye mwe babalimba naye oba bannayuganda oba nze simanyi nakumanya oba tukwate obujibu olina obukakafu bwa Denzel. Kati nze 2014 nabeerako ne Danzel Mosha omumanyi yali akola ku Urban buli lwaggulu wabeerangawo program Danzel Mosha kati bamuwasa abeera bweru bw'okyamulaba mu Uganda yagenda nsobola nkuula omwaka gwe yagenda dda kakati yabeeranga mukwano gwa Denzel bamuwasa ate kati gwe kerekere tebamuwasa Juli Mutesasira tebamuwasa ngamba nti no tobimala mbiraba Juli Mutesasira bawasa muwase yali talina sente kuba yava mu church yali emuwa sente ne bamuwasa mwe ne babalimba mbu yawasiza alina sente meka Juli Mutesasira talina yafuna eri omukazi already yali eri kayo omukazi yekoledde n'okwekolera n'aleeta omuntu we mwe ne babaga nti Juli yawasiza alina sente abadde ali akuza church bano basimanya bani kerekere tebamuwasa buwasa nalaba nono omuwala omulala ono abadde akola TikTok era omuwala oyo simanya yani yali mukazi wa Derek Muna ate naye tebawasa muwasa naye Muna byali bya bulimba byali bya bulimba kigwe tomulaba mu forums ngenda kuwa website yabagebo kabo abali mu London baina platform yabo we bajja ne basharinga their views ne bagamba kakati baganda bafe bali mu Uganda bali mu kuba hauntinga because of the gap bill that is kati they share views nga Mona mwali na sharing neka Arthur Kayima akavudde jikabedde kakolere mu Bwarabu ne kadukira mu UK kineke gatta ku mukulugendo kati yabadde tamanyi ntino you know what they did with their platform bu video tebabutekako eri option ya download bajijjako so bamanyi nti nobody kati nze olwakalabe because nkoberera ebintu byabwe olwakalabe bati nentandika okukasindikira abaana benkola nabo era nja bakulaga proof wenakabasinkira abaana ne bakatambuza ne katambula but bo babadde bamanyi basobola bikweka bibere byabo byakyama tebisobola kakati Elisha kikino n'ekibuzo ekirala ekisinga okujja we nateekayo shoyo bagamba nti gwe sooka obaddiremu ensonga kye yakutanula nova mu bisiyaga kubanga bamu bagamba bati
ekisooka bagamba olimba tovanga Mubisiyaga, ekyokubiri wavaayo n'okuba endulu nsonga baakukyawa oli ati broken, ekyokusatu nti oba walina disappointment ze wafuna. Nkubuli tobiraba ku comments. Yes. Kyekikujjayo n'ogamba nkoye ebintu bino bibi kuba waliyo emyaka 7 naye toleka tuwagoberera story yange ngate ye gwe model ati nagigoberera naye diramu abantu abo kale kambadire for the last time. One of the reasons watching avamu LGBT community abantu abo bali selfish not in a way ntino tayagala kuwa bali selfish ntino nsamize ne bwe mmanya ndi murade wa sirini. I'll take advantage of you nkusige because ngaba nange bansiga nange kankusige nawe obuchayo obo nobula kiri nakugamba nti 95% abasiyazi bonna barade basirimu bayina ekyo ekintu kya selfishness nti ono bwalwala sirimu apasinga on kumulala. Kakati ekirala nze kye nasinga okulaba mu gay community. Okay, yes, obera n'obusungu gyotamanya nawe jabuva. Oyinza having a very nice day. But then at the end of the day, oba oli awo oli nakola kati katonda n'onyiga n'ovaako obubi nnyo n'otabuka ekyo nga nkijjeko nti balina suicidal thoughts. Bonna. Because first of all, ogenda beera gay, your family egenda kitegere ekwejjeko. Ekwejjeko. Kati bwe kuchawa, there is that gap gy'ofuna nga tocha communicating ne family yo nabiki wadde ogolagaye n'abantu public no posting ebifaananyi nti oyina sente naye muggwe bodderi mu room yo. Omala ne wezingako emikono wekkano weebuulirira wekkano gamba naye ekintu kino kinayingiramu. So oba okimanyi munda. You start exhibiting tendencies ezogamba muno kakisejjaawo. Ngolaba your life is worthless. Ate bano bempulira abajja mu video ne bagamba my family is okay with it. They know it. Nobody's family is okay okubeera nga omwana waabwe musiyazi. Nti tugambe oli mulenzi n'ogamba muze ndi mukyala mu family nebeera okay tebakulimba. Bino kati lwaki tebaleeta family zaabwe zennyini ne bizibyogera tulyoke n'omwana waffe musiyazi era biki kati Uganda baleme kubuukira bintu bitalina makulu babuukire ebintu ebirina amakulu. Oli bw'avaayo naga ekisiyaga kirungi nti era ne family ye emukirizanga bw'ali alete family ye kyekyo Bafranka Mugisha bonna ababi advocate nga baseera Nyanza. Nze njagala bajjeyo family zaabwe family egambe ffe omwana twamuzaala mulenzi naye kati mukyala tumwagala tulyoke. Awo ffenna tugenda kusereka naye teri ku bonna family yaabwe evaayo n'ebyogera ate abasinga okubyogera nze kati kankubuulira ekituufu nga bwe nagenda nti abasiyazi bali selfish ajja wano n'agenda mu bbala n'agulira abantu bonna ebyokunywa n'akwana obulenzi n'agamba oli omulenzi mutwalira amacupa naye ogenda onnoonyereza ewaabwe gy'ava nga bannakubazi ne smartphone tebagirina kulaba tebabimanyi kugambi nga ne smartphone abekulaba biki byayogera kyovala ye ajja eno courageously n'ayogera mbu nze family tuddeyo wali emabega tulabe ewammwe gy'ova obaddala balina ne smartphone nga tebagwenze njagala nkubuuze nali njogera ne kazini wa Frank Mugisha gwe bakula naye ku kyalo bamugoba ewaabwe era bwe manga nnimba njagala Frank akucontacting akutwale ye wabagambe wawano nazimbira abewa kama mange eno tasobola kuba omuzadde tasobola kuwulira ebyo nga yakuzaala oli musajja ate nojja nonganze ndi mukyala nti I am a woman. Nalaba ono guy ono yali ku NBS investigative journalist Joan Sendika sometime back. Nagendayo nenkola interview naye nalyoka akola interview n'omulenzi omulala eyeyita omuwala bwe yali mu church ayimba mbu naye nga mukukyala. Kati gwe weewuunye the bureaucracy ne mu journalism. Interview yange tagifulumyanga naye eyo oli omukyala yagifulumya. Kakati omukyala omulenzi mbu mulenzi mbu nali mu church nga nyimbanga mukazi ndi mukyala mbu ndi mu church nsavinga Katonda ndi mukyala Katonda yakola nsobi and then eyo oyangu yamangu okugifulumya. You can see how people have been bought off. Mwagikola yani lusumanya lutaya ya lutaya something oba lutaya waye bichi twakola interview namalako almost 2 hours ambuze ebibuzo kino na kino na kino na kiri eyange tagifulumyanga naye omusajja
agamba mbuno mbuye mukyala yali mukyakya aweereza Katonda nga ayambala abasinga bya abasajja naye nga muye mulimu omuzimu ogutuddemu ogukyala yo yagifulumya ate netwala ne public asimukubye naye like sometimes mba njagala abantu bategereza bureaucracy balemega nti eri mu government naye nga ne mu media mweri mugambe Chali wange Daniel Rutaya musajja wange wamukolako story erwanyisa I think era of course mwali mogera kulwanyisa bisiyaga nokola ne kuli story y'omwana oli n'ogita eyazalibwa nga musajja naye yeeyita mukyala ate yo n'otagita bambi story gite bwe bagyeri nkusaba gite wakati yayina ekirowoozo nti ndowooza byayogera tewabyagala oba wagulibwa kyesuubira nti oli musajja wa buvunanyizibwa aludde mawulire kugulibwa wagulibwa mukama wange so ajagizanya byaddala ebisiyaga byeyongedde simanyi lwaki abantu baagala tulowooze mbu kiri okay I think kyebaagala tuteeka mu bwongo tubeere nga tukyakiinako buzibu nga tulowooza it is okay kizibu nno nnyo tetujja kukkiriza nti kiri okay because for me I believe omusajja alina kuwasa mukyala n'omukyala alina kufumbirwa musajja nze wento we nakuzibwa era we mmanyi bagamba nti it's a human right okawulira nnyo nkawulira tisimanya ddembe lyaffe njagala kutereeza nga tonaana kukimalayo njagala ababbi bave bagambe eddembe lyaffe okubba kubanga era liba lyabwe dembe lyabo okuppa dembe lyange okutta njagala abakola fornication nabo baveeyo n'ebipande bagambe ffe dembe lyaffe okukola obwenzi dembe lyaffe okwegatta nga tetunnafumbirwa lwaki mu byonna nga baga nti ebibi kale tugambe babiyita bibi baganda baffe bali abali mu eri community kyebatagala kuwulira nti kibi kakati lwaki bo mu bibi byonna kino kye bajja ne bagamba lino ddembe bino ebirala si ddembe bino byo bibi okuwonziba blackmail neba blackmail lwaki tebavaayo n'ebipande baganda nabo ddembe lyabwe okola blackmail ekyo byo bagamba blackmail is bad simanya bagita bata offensive language ne bagamba balina ekigambo kye bakozesa mbusimanya nkyerabidde weerabiza abasiyazi batera okukikozesa oyogera ebintu ebiri stigmatization like I've forgotten that term naye balina ekigambo kye batera okukozesa nti bw'oyogera ebiri against bo phobia no leave alone homophobia and whatever there's this other term ne media ekikozeesa bw'okikosa nga bakuweza notification you went against our standards ne bakuwa simanya biki hate speech lwaki nabakola hate speech nabo tebavaayo noga ddembe lyaffe okukola hate speech ebyo byo bibi wabula ekyabo nkwegatta n'omulenzi oba omuwala n'omuwala oba omusajja n'omusajja ebyo ddembe naye what is their main aim kubanga nze weneegatta n'omukyala nja kuzaala sometimes ekyabwe kiri ki kati wulira ampa abantu assignment genda ku Facebook yange wetwagenda ne minister wa gender biki netugenda mu shelter za smart some of the things we recovered zaali diary zaabwe ezirimu agenda zaabwe and in one of their agendas mwalimu nti nno making up by 2026 at least half of the population should be homophobic free. What is homophobic free? Chobonziramu ntinze bwenfuna wano omulenzi twekisinga nga ne kamera etulaba tewali nga batulaga it is okay nga tugenda wali ku luguudo ne twefakingirawo ku luguudo is okay tikina buzibu sawa right kati bagende ne mu baana bakole kye bayita sex education these are things in their agenda sex education tuyigiriza abaana okwetandika okwegattanga bato kubanga bomanyi omwana botandika omu-exposing eri pornography there is a very high chance omwana oyo nti nno omusiyazi bwamuseducinga kyangu nnyo kuba already ate jjukira nekoza websites za porn kuyitako ebyo byabasiyazi nga tewabisabye just bijja buzzi kugamba omwana abeerawo kati muwabanga amanyidde obwongo bwe bugenzeemu nnyo porn buli webwa scrolling ng'alaba byabasiyazi interested ng'alaba bibeera bita olwo katandise kumuyingira ng'afuuka kati njagala nkubuuze mu heterosexual community omukyala tayinza kugenda n'omwami ne bagenda ku street ne beekisinga abantu ne kitawawaaza abantu ye tekikolo no naye bo abasiyazi bakugamba mbuno it's our human right leka ffe twekisingiraawo
bo tebaagala mmwe kibennyinyaze naye ate baagala babateeke mu kiri nti nno omusajja bwe yeekisinga n'omukyala ekyo kibi mukyenyinyale nnyo mugambe ekyo kibi bagende babikolere mu kisenge naye bo baagala beekisingira nalaba ono yaproposingira omulenzi munne mu Cafe Javas nabiraba mu Cafe Javas olaba omusajja okuproposingira omukyala mu lujjude abantu abamu bagamba ate ebiki bigenda mu maaso bo baagala kibeere nnomo. It's our right. But I love the statement President yakoze. What Western countries and their Western culture they're trying to do is to force it on us. Kati bwera mu mupiira obola omupiira gwa Man U ne whatever ngeri mu billboard wayitayo ki ge flag love is love. Love is love. Bagala bakibateekeko nti no mujja bbira balwampaka. Mujja kikkiriza. Singa obadde ogamba nti mubiteeke ku website zammwe ayagala abinoonyeeyo. Naye bagamba mubiteeke ku TV mubiteeke ku cartoon NBS walabe kyakoze. Wakampeereza. NBS running a story number ya almost 1 hour. I was with somebody and I'm recording because they're in an iPhone. Recording I can't talk to circulating. This is wrong. Nga omukazi ali kuya boogera biki wanjirirako katono babulira abaana about children simanya gender. Omwana can be gay, can be a trans woman. Can you imagine? And it is okay. Ku national TV nga NBS. Wakampeereza ne sika abantu boycotting ebintu ebitali mu magazine ne NBS kibali badde batandikako no boycott. Na because NBS jetwale tuwa respect. Nze nagenda tokuma abantu muliro. Tokuma muliro mu bantu. Nagendayo kola show ne NBS about homosexuality. Ibagana we don't talk about anything to do with homosexuality. We bakugamba? Yeah, we bangamba. Ali yali akuyise. Like somebody connecting. Yes. Ngenda naye akola mu NBS jamuga kwa kali mukanizo. Yes, yes. Kati wa connecting ne nzija biki njogera ne bantu ala wa protocol mark ya osmanyi wa protocol na mpisa mu okutuke nangamba abakulu baganye bagamba membu no our standards don't allow to talk about anything to do with homosexuality. Now of recently they ran a full story for almost 1 hour. Ng'omukyalo mu America like black American. Ali kusomesa abaana mbuno mu gender you can be a young kid but at the same time if you a boy you can be a woman. Nabiraba and abaana batudde mu holiday bali kulaba such things abaana bakomye ku weekend and they're watching such things and no Ugandan is talking about that. Naye ono muwala yabukidde enzi yani Donasia. Yonna byali. Anyway, etteeka wampeeza kagundi nga omukulu alaga etteeka ya mbu yali sayininga. Ebyo si bituufu. By the way, let me come out frankly on that. Abasiyazi njagala otegere kino okuva n'olwaleero because nze mbabadde so I know how they do their network and everything. Omusiyazi Kastova and Ogama Tisamike or Abisiyaga, they will come up with counter accusations against you. There is a procedure in which a take a validator. Era waliyo abali abachamuka nti procedure where no ayagala okuleta are seeking a letter motion to seek leave of parliament to go and bring the bill. Kaddemu. Omuntu yenna a member of parliament interested in whatever law they want to bring. They bajja ku floor of parliament, they seek leave of parliament to go and bring or introduce whatever bill they want to bring. So, bano baluka ebyabwe bibaluka ne baleeta ono yani that guy MP gundi basalirwa MP najja naleeta motion to seek it's leave. A motion to seek leave of parliament to go and bring or introduce any bill you want. Nagamba ngenda kuleeta anti-homosexuality bill ne bamuwa 2 weeks. Yes. Agende eyetegeke. Akole from work bichi ku drafting bichi byonna aleete. Kati aleeta ne basoma kye bayita first reading. Second reading. Yes. Then the third reading is when parliament egamba kale kati tumaliriza emitendera gyonna ne certificate ya implication byonna bireeteddwa tewali buzibu ebbira egende maaso bameka ba voting ababaka ne gamba ne balonda. Sijja kukkiriziganya na Bisiyaga no oba yes. That's the last stage. So from there is when a bill is taken to the president for consenting. President anatukako omukono gwe nti nze Kaguta Yoweri Museveni ngawe kyali luli parliament bye discussions bitekebwe mu nkola nga bill oba as law.
ngawe kyali mu 20 oba 13 era okuva president lwasayininze mu gazeti nebigenda ngeteeka litandikirawo era bw'obikolerawo kukuba nga poliisi ekwatirawo liba lisayinidwa kati bo bateeka bazungu mu panic mubadde muli ku Ukraine mubadde muteeka attention ku Uganda president amaze okulisayininga alisayiniza mama libuuse mu bbanga nelija n'alisayininga neliyita nga ne parliament teri discussing nawulidde ne bu video ku TikTok ombulaba abazungu abaga we are proud of you, we are proud of the president of Uganda for doing this and this. He hasn't yet signed because there is a procedure and he cannot sign even when the president wants to pass a decree. That's all because we are not in that kind of crisis until you need to pass a decree in the parliament where you call amateeka ekula amateeka egamenti emikutu jonneji promoting homosexuality tujigali bino simanya nyege brands fashion awards simanya mbu blanket and wines byonna mu bibanning because even in the bill naye ebintu ebyo byoyogera oli mu kugira brand z'abantu. No, I'm telling you in the bill. I'm telling you with proof in the bill. These things have been catered for. Any event that promotes last year Mukisa we had to discussing and speaker and Honorable Sarah Pendi father on and Honorable Lucia Akelo mwalimu ne director of parliament wa legislation and drafting agamateka ne tukiriziganya njogede ku camera teniba ne tukiriziganya ntino nyege government kubanga ne even another yegenda kubeerawo but the only way we can look nyege buli mwaka bakola negulo bagenda kukola mu June. So the only way we can block it is by having a law in position in place. Nemugamba tulina etteeka terikiriza nyege. Any event kubanga president yanaba sayinza kwekubanda olo event zo tuzirabire kuki kino event promotinga kino kubanga nyege jajjigoba nga ugamba gwe kayinamba obukakafu tujijewo tulete event endala ng'erina linnya ddala anti bwe muba mukoze nno nti mulense event ebeere regulated lwaki omusajja ayambala akapala akakoma muno najja lwaki omusajja ayambala ekiteteeyi najja bwe muba temubi promoting nga bu just it's a normal event lwaki ayambala fashion mulaba muwulire let me tell you ku brands abaana bambala fashion fashion buli fashionista buli muntu ali mu fashion njagala muteekeko question mark 98 ntandika bakumenyera ono Solomon anakola ku NTV ku Mubisiyaga sinkulimba nkubulya because I was in their community. Solomon ki olowooza ndi mupya mu gay community. I'm not new. Lwaki bandiscussingako wemanga siri mupya oba lwaki byenjogedde gavumenti ebigendeddeko neggalawo ebitongole bya lwaki kirezamba manyi nnyo si muntu ntino navudde eno simanya nze bamanyi nabo nti omwana oyo muzibu olaba yatubeerangamu naye nga muzibu kakati bwatuvuddemu international forums ngeya Dr. Stella Nyanskendo gyali yalimu 2.something million viewers nga bali ku discuss nga ex person ex gay atufuukidde tukole tutya. So siri mupya. I'm telling you things nti mbadde mu community for more than tugambe 10 years kali. Because I joined that community, I think in around 2014. Kati kuva 2014 mpaka kati jiwa myaka endeka. Ndiri mupya. So kati nkubulidde. Buli ali mu fashion ki? Abantu abali mu fashion. Mbu kati bwe nyambala ekiteteeyi kino, kinkola bwe osobola kwambala ekiteteeyi? Tekisoboka. Katwachi ye bwayambala ekiteteeyi kyekinagambye I appreciate the president's statement yakoze nti nno abazungu bagala tu imposingako ebyabwe oli ayagala agambe of course ffe tukimanyi culturally omusajja talina kwambala kiteteeyi kati ye ayagala agambe no bwayambala kimukolawo bakinabeera bw'ati nanyuma tiwali buzibu mumuleke bakibateekemu ajja tutule wano wakati bayambadde ekiteteeyi akoze makeup akola bw'ati nsimanya mbuye mukyala naye nalaba ka video ko kebansindikira tewali mwangu mu kiteteeyi nga wenozino obuzina neŋŋamba omwana ono. So kati kyekyo kyenkugamba bo bayitiramu eyo omulenzi nayambala ebiteteeyi neyeemola njagala batwalire ekiteteeyi President Museveni ayambalemu naye akole wali oyambala ebiteteeyi ebyo walinga owulira oke. Yeah, because when you're in them, you feel, that is, bakuteka muchidi, that is who you are. You're a woman in a male body. Because now, not anko kola boti, no berango muchala, ningo ni musajja. So katebe babalimba gotwala bayambalanga bakazi, olina yambala wana likundi, mukama.
naye era bonna nga bwe bayambala nze nali nababagamba last year nga tebanana kubikola ebintu byabwe sinimbaga abantu basiya no anga oli mwana alimba kakati Brands Fashion Show Award yagenda okuvaayo nga bonna bebo ono agamba muno darling yali ne chameleon yes darling simanya darling yeyo yani tewamulaba nga inalinga mukazi yenna ali muli ezo inventors promoting abisiyaga naye mugundi oyo ye musiyazi ate yeke yaliyo si yeyeka wali abantu banyi nono pass naye yayambala nenda bawano simanya mbuno mbaino laga okatalaga ndoza abasajja babera attractive nga kirine kundi simanya biche biye by the way no kankole comment bakwana nno labanno nkukwana bulungi nnyo nenjogera naawe nengamba baby ekyo kisambi nkulagaze message tondaga ati ngambe bakwanira ddala bulungi nnyo era oli ayambala kati atweteganga bwe tuti oyambala buno obupale n'omanya nti kati kangende ku speak olomwetega omanya ebizungu byazze biri mu winter byazze biri bwebiri n'ogenda kwowera mu abyo ebizungu mugiriramu era bagge n'ogenda n'owebeza ku simu wena n'owemamaaza wena n'owebibinaza nga naye oyambadde akapale kakoma muno ng'oyagala omuzungu alabe era omuzungu abeere n'amaaso gabeera gati paka era lazima ne mwesanga baku counter n'akuterawo bennamba obagwe kennyini ate manya abazungu bali so open hi you look nice bichi na contact tugende dola mmeka $2 aho bate wetunze ate era bagge beetuna nkulage app yaabwe yino eno grinder yabasiyaz it's a gay app hello where are you I want to fuck you simanya bichi bibeerako beetunda kwetunda kwennyini Abasabye Sabika wanyaga ala kankulage sami okumanya ebintu byabwe bibi nnyo eno app bagita grinder abasiyaz kwe beetunda naye tosobola gikola screenshot tosobola you can't yes bakoleyo app ne baje protecting ntino sobola okusanga ko omwana wa minister kati ngono omwana wa minister yabadde muka video nga ayogeranga ayambadde bitete kamwana wa former minister no manzi atu wanga yembo oyo mwana yali mulenzi sandikiriza mulenzi and so yo ye kanso kulaga banji nogama no nawe no muwala olimba mwana mukisa gochakola kimu ebyo kati ngeyo app bicho chakola muchi ngate wavaayo very active mu app I'm not active but app like obujulizi wange so I can't gamant mbute I move with this flash tankulage but flash eliko obujulizi you get where is the flash it's here I move with this kind of things kwanga ogenda kutuke want abantu oyo mwana alimba naye bwe tunava wano njagenda nkutereko wali computer olabe ebiriko olabe danto mwana ina proof ngasagala mtaga membo olimba njagala ngambe jako no ina proof omteke ku device yo ozonzirize flash yange nga kubisigaddeko simple as that kakati omanya abantu bamekabe batargeting abuza sempa buza mali sempa balirewe yangamba bamobako laptop edda that is what homosexuals do bamanya nti kati oyo mwana mumujeke simu mumujeko neki byebiryomo so they will use all tactics making sure the device was twala kubanga proof yebero so nze rachi ngamba abantu naligge kati mwana kakasaba nti naligge mbalaga bino byonna nenkulagana diro nasemba yo kubera ku app ezo nozira nti nasemba yo kubanga bweriti Baina so many apps zikola no mu Uganda blood Adams grinder bingi nnyo bi app byabe nga betundira wano network wano mu Uganda wano otekako location yo botekako n'ogenda yo nakwanikira hello I want to jiggy you where are you in Ntinda I'm also in Ntinda where come how much nchanzo ja kumpa yabiri ngajja atabirwawo kichinga yatwala abiri kuba bwa malaya mumanyi obwa malaya bwa basajja katato obwabwe buli so classic tebagenda kuimya ku street chokka bo bekoledde app ba malaya nzo kati bazirina bo bekoledde the app hello where are you I see you around eno zino app bazikolange kulaga abantu abali mu kitundu location bagge so chovulo tekako location yo ne balaga nti no wali you know natanka hello I see you are close I want to jiggy you how much 300 let me katino uzibondetera obumanyi kolabanga oyogedde app eyo abantu bagenda gamba tuli mu promoting bintu bino
ate ku promotinga tikatuli mulagirira abaana bali ku masomero nti n'abalaba kino tukikola abaana let me tell you some of this singa abazadde baffe baali batubulira ku bintu bino singa bangi tetwandi endize up mu mizeji nga babyogerako mama wange oba ne baganda bange bantuuza ne baŋŋamba abasiyazi gye bali bakola bwe bati buno bwe bukodyo bwe bakozesa okurecruiting abaana beera ng'okimanyi nze omusiyazi olwalize wange already naali badde mmanyi mugambirawo ssebo baŋŋamba mukozesa ssente twala obusente bo naye because abazadde they never told us about these things kati oli bwajja ne ssente you humbly welcome the money tomanyi yes so that is why we need okwogera ku bino ebintu abantu babeere nga babimanyi kati omwana saazi neeralabye interview yange n'amanyayo omusiyazi ajja wati ne wati kyalina okukola kuddayo n'akyusa strategy yo engeri y'okujjamu naye wajjamu eyo yennyini gyennyonnyodde olwedde abantu bagitegedde tasobola kugijjiramu ate nga newanaleeta empya era tujja nayo gyogerako tugyogereko abantu bagitegere bayiye paka biremwe ffe kye tunoonya tulemye ebintu byabe tubiddibye okitegedde sami so we are not promoting naye singa naffe twejjusa muli twejjusa ne tugamba singa abazadde baffe batuza ne batubulya ku bintu bino ffe twali tukola tewali muzadde yatugamba ku LGBT nobody nze njagala omuntu ayogera amazima kuva 2014 n'okudda wansi muzadde ki yatuza omwana we n'amugamba ku LGBT taliiyo mu Uganda wano wonna ne waba minisita ne waba Museveni tagamba nga baana be ku LGBT ku biseera ebyo kubanga like twaki tubimanyi yes you know these are things nga tobiwana ate olaba omuzadde olaba Elisha olaba abazadde ate batya buteera nakwogera n'abaana baabwe ku bino ebya bulijjo nti munne mwana nga okuza oli muwala naye abasajja bakola we bati beewale olwo boogere ku bisiyaga twawulyanga abawala bababuulire omunayo muwala neera nga abazadde amu baatyanga obuulire ate n'abawala kaakati atuuze abaana bagaye munaye bawala mugende eyo naye balezi tewalina omusajja tebimujjira namubwongo kuba ebiseera bye bwe yabeerera mu nsi tebyaliwo tebabyogera nakeebi bagambanga kiba ebisiyaga bibi ne bakomaawo kati bino LGBT mama nge tabimanyi akubuuza n'okubuuza kati nze sister nga yali amuza what does LGBT mean waliwo neyataddekawo newamuzeemu mbiwulira abantu aga LGBT abamu bamanyi ne spellings bazoogera bulala mbu LGBT tabimanyi so once tubibaleetedde ne tubibagamba ng'ogenda okuleeta butriiki bwo ng'ogende mu recruiting ng'abaana babitegedde bagamba abaatugamba these things are wrong mu nsima LGBT bakola emisomo tebagamba homosexuality they say LGBT rights ne bakashugacoatinga ne bakafuula so nice LGBT rights kaakati fe bwe tutavayo ne tugamba nti LGBT stands for homosexuality not LGBT abantu banategeera batya so we are not promoting but we are creating awareness abaana babitegeere nti yes kubanga bye mugamba abaana temubibalaga n'ate bo mu strategy yaabwe kugenda ku baana abo bennyini be mutayagala kulaga bo bagenda babakoledde textbook nazikulaga laba ebirimu can a boy get attracted to a fellow boy? Yes. Is it okay? It's normal. Can a boy be a boy but inside him it is a girl? Yes. You are trans boy baby. Okay, ndine Elisha Mukisa gwalina comment yo so giteekako tugezaako tulina nnyo mulama mutuufu ge tuliko basically tugezaako ku enlightinga ku oba comments ezikolebwa abantu abamu abalowooza nti we are promoting this thing ebintu bino tubyogerako olumu okulaba nti tutereeza abantu omuntu n'amanya bagamba information is power is key is power yes information is power womanya nti ne Elisha Mukisa wa story ye nti omwana yajja bamutwala eno mitwala 5 basically tukugamba nti genda ogendeyo ne tukulaga nti bakozesa obukodyo buno saba kuba amasimu agali ku screen yoko nga muli mu kutawaanya abantu banga bali ku tiimu yange ya Unique Media sinna kugamba tukufuna amasimu oli nakubira mbu njagala otutwale banange mukomye fede tutwala abantu mu bino bintu wabula obeera ne story yo nga goli agala gisharinga wano esimu yo gikube tujja kuwa platform ogisharinge ngeina kyeyamba ngeina kyezibula amaaso wabula tetugatta bantu n'abasiyaga n'abasiyazi Samike by the way waliwo akantu katini waliwo muwala ono gwe twakola naye live Lanina yes Lanina wawulya submission yakugamba naye abalimu
ate ng'ali amanyi kuba yasomyeko wamuwulira naye lanina yakugamba era osinga osobola okujjayo akakantu kukano kaplaying abantu ne bakalaba lanina yakugamba yes mbalimu naye nange si agreeing nekyogera nti omuntu azaalibwa musiyazi yaga tewaliiyo era yagamba naye awakana nabwo nti nno yes tuli basiyazi naye tetuzaalibwa bwe tuti tugira ne nobeera recruited n'ofuuka era n'agamba bw'oba ojjukira ebigambo bye nti kituufu gye bali abarecruiting yagamba gye kati lwaki ono eyambakidde bamuyitaani omukyala Don Asia tomulagirira naye ndowooza ye teyakutegedde bulungi alayika yafunye justinkugamba nti mutamiivu si mutamiivu teyakutegedde bulungi alayika bamusaliddemu kakiriipu ako akasimaya bagaba ssente bambi n'akitwala waaki ekirala kantereeze kali ka vidiyo abantu ke baalabye ak'omulenzi gwe omusawo gwe yabadde ateekayo omukono ng'ajjayo eki ng'amulongoosa abantu ba the exchanges of opinions ne bye batamanyi tobeera nk'omusiyazi tobimanyi abasiyazi bakozesa dolido kati oli yakyensonsese bino banoonya sexual gratification kwesatisfyinga kati nakyensonse kandoza mu kunyumirwa okungi kidoliro jjukira amasanyalaze gali gaba gagenda ki munda gaba kinyenya kikankana kati ndoza ne kiyingirira ddala bwe kyayingidde ne weggala kuba wali jjukirawo katonda yakolawo weewati nti ekintu bw'oteekayo olugalo nawe kenyini owulira pain kati ekintu bw'okisooskamu ne kiggwenamu waliwo obudagala bwe nabeeranga mu LGBT bwe baatuwanga ng'okakwata ne kabanga kakando abasawo bakamanyi okasonsekayo eri munda ne kabulirayo ne kasaanuuka ne kajjayo ebicaafu byonna ne katereeza nayo mbakatuwanga kaakati era bagge bakimanyi nti bw'okwata ebyo bidolido n'obiteeka wali eri ne kijira ne kukassa kiyingirayo okufuluma luba lutalo oba owulira pain bukenyini otya n'okweddamu okwekwatayo kijjeyo kati oli yabaddemu obulumi n'atuka okudduka mu ddwalo nga tekyo kisigala kikola ki kiva olw'amasannyalaze kigenda eno kidde eno waggulu ate ensobi gye yakoze kumwebasa singa tulisi yasigadde ayimiridde byali badde kale oba kijira ne kibeera wakati naye we yeebase nakyo ne kijirira ddala nga kijja eno kati kisotta byende eno omusawo yabadde alina okukozesa obwangu nnyo okuyingizayo mukono ya akijjeyo video saakamazeeyo nalabye nga bannaaye kyekyo anyway kati tumalirize yogera ku waliwo movement gye mwangamba gye mwaliko n'eddiini nakulaga wano minisita oli eyatukubira biki naye munnange buli omu asikazzawo we nze nsobola okubulira kituufu kati kankyogere na wano ku TV kwa sitya abantu abakantuukirira okuva mbu bwa President Museveni obamanyi gwabamanyi nakafuna abantu ba mirundi ng'etaano yes bavunanyizibwa n'emmotoka zibagirako zibeerako State House era ogiraba nga n'abakuumi yes era n'omuwa respect naye kyentegedde waliwo yabadde anzibirako naŋŋamba abaana kati bali mu kukola ssente mu sitoola eyo mbuuza batya oli wamanya nti kakati tuyiye ka project awo tukaletere muzeeyi akakkiriza ka proving efe tulye ng'ajja ng'agamba muzeeyi ebisiyaga bisusse omwana tumulina ffe tumulina nti mwetaaga kintu twetaaga kukola ka project tugende ng'ajja ng'akugamba tuwulire ebitongole kati ye bw'agenda ewa president tamugamba nti go wabimugambye yamugamba tunoonyereza yamugamba nze nnoonyereza bye bino nze era nze mbimanyi president n'agamba kale okoze bulungi kati namucreditinga kati wabeerawo ekiganya ewala era ayita ye gw'obimanyi kumbe bambi noonamala n'akukubira ate bapasita babikola bangi bawandise n'obutabo mu baana mbusimanya pasita tebamulyanga ku kisiyaga tamanyi we nze njagala ompeeyo pasita mu Uganda gwe baali ekisiyaga agamba nze bakingi naye bw'atandika okukyogerako nze era mbimanyi obimanyi obirabawa tebabikukolangako tulage nti ebbaluwa yo omusawo gye kwanza enzirina gozirina ezikakasa kati gwereeta ebbaluwa yo egamba bakuyingidde wano emabega nze kwa live banzijanjabirayo ku Wellness Kololo wano kwa Kasha banzijanjabirayo ku Mapi wano ku Icebreakers ku Salama Road njagala pastor alete ebbaluwa ye gamba nze bansiyaga nengenda mudolero ne banjanjaba naye ayogera ng'akimanyi kumbe ye kyakola afuna abaana n'ababuuza bibeera bitya okay kati nayita ba press mujje era nze mbimanyi babakozesa bati newe bati mbimanyi obimanyi pastor abaana tabaleeta
bagamba like ababa babi mu budde yalaga era mumpe sente mumpagire nze ngende mu maaso n'ekino ekintu nkikube bw'okikube nga gwe kenyini pasta tebakulyanga kusega ate n'abaana abakuwa information bambi tobayamba nakubayamba oba reject gwe bw'ofuna osirika. And this is happening, I'm telling you. This is happening era nze kati negendereza nnyo ba pasta. I have so many banji. Pasta Bujingo, Pasta Chiganda, Pasta Smanyabani, Pasta Smanya. Bonabo Manyaba ebisiyaga mu Uganda. They contact me, but I go slow. Why? Because people want to get money out of your story. Ayagala wandika akatabo. Until no, there was once I once experienced homosexuality. Bichi. Ateke mu story yo. Yiyo jateka mu. Owuninge. Ye osa. Bwabagula akatabo ke bazigenda wowe. Gwe nkati gwe tofunye mu story. But I'm even thinking of writing a book about my story. Kati movement mungatandika okulwanyisa ogenda kola sensitization. Kikyembadde nkunyonnyola buli muntu wangambye mugenda agamba taddanga mutukubira naye nze namukuba ebifaananyi era president walimbuza ngamba bibino ebifaananyi byange birina musimu yange namukuba. Okay, kati kino nakyo kijjeewo tumalize. Abandi yagadde okuyamba yagala buyambi kyenkana butya financially like netaaga obuyambi mu ssente tewali togenda kulwanisa balina trillions gwe ng'oyogera bugambo bwa nkyo kinagamba abasiyazi tebatya bigambo tebatya bigambo nti omusiyazi atya bigambo atya bigambo abasiyazi batya kimu action. Omwana agenzeewa alabye minisita gwe ni minisita asitusa agenze mu cabinet abyogedde ebyo bibatya era wobeera threat kyovola nze bwe nali ntandika obwo obukodyo nali mbuma kwa nababeeramu mbimanyi ebigambo tebabitya bagiyita propaganda batya action era nze mu kutandika nasindikiriza NGO bureau ne bagamba mugala abantu bano NGO rabagala ne batandika omwana kati oyo afuuse threat because are taking action. So nzokola emirimu gye balabyeko gye nkola ebyokugala ebitongole nabyo kikola baali tebabimanyi agwe mbulya storage wali olwaninze bukyanga obadde mu media ng'ekwata ku kitongole nti nno kigundi kiri recruiting abaana tewali terina yali anoonyereza genda mu NBS genda mu ki tewaliwo yali anoonyereza nti banoonyereza ku bibatwala abantu oba babimanyi naye nga batyo byogerako kati nze nabyogerako nenzigala ekibakulira. Okay, so netaga sente ogamba mbuno ogenda kuva wano ogende wano ko togenda tambuza bigere osensitizing abantu. Yes, sina kusensitizing moving a government. Kati nze nkubulira etteeka eryo ogamba mbuno tulireese mwe temumanyi gye livudde. Nze na meeting speaker ku biseera bya nyege yali tabimanyi ne muliramu byonna ngeri gye barecruiting I didn't know. I met deputy speaker njogedde camera tera kineke ne mubula even about HIRAF Human Rights Awareness and Promotion Forum. Nembula n'emirimu gyekola ne sente gye ziva. Era olaba teyatya n'agireta kuki? Ku floor n'agamba I interacted with one of them. If you can go and rewatch that clip, you're emphasizing. So, pushing a government, let it take. Okay. But this needs money. Sinti nogena bajabala gano tulete teka. Bitwale no mwaka nga tebalete. Mutayi mweyo mwana omi bamutwalira. So we need to push. Atok pushing achetaga finances. Necho kubi. Nange kenyeni okulu abantu nawulidde mu comment nalabye mu comments nga bagamba Elisha onyiridde otalabika ko bulungi. Nebaza sala za bulungi. Naye okugejja nakyo nino lya bulungi because by then I was so depressed and stressed. Yes. Nga nendya sinungi. Naye kati endya bwebere nungi. Nange kimpa obulamu pushinga on. Ate ne balaba bange ne batya ne bagamba ngaalabika bulungi alimanya agenda kufa mu myezi ebiri tumanyi oyo avuddewo. So byebyo nebaza Unique Media. Webaze boyagala okwebaza bakuyambyeko tuve wano. Okusingira ddala njagala kwebaza Unique Media. Naye tutulamu yo kamera eyo gyoba okozesa leero. Yes, so okusingira ddala njagala okwebaza Unique Media. Embeereddewo ekoze awareness wamu nange ne tugitambuza naddala Samike. Webale omuto omukulu webale nnyo ssebo nkusiima nnyo webalire ddala nze ne nagambe ne bankuba essasi. My story has been now written nti ne wendivaawo at least omwana omulala najja naye nange banrecruit nze ngono waabuddo story yange eribeerawo. So mbebaliza ddala ba Unique Media ne nebaza
omukyala Erika Mukisa naye muŋŋambireko Mukisa munoonya ampe ku sitole eri ngenda kwogera naye kwa mukwano gwange nnyo kuba naye abirwanisa nnyo ne neebaza abasumba benkola nabo abalabye sitori yange bambi ne bantuukirira ne bagamba bannange nga kiba ekyakutuukako kati gye bali naye nga of course bigambo spiritual bani abasumba buve kyemuli musajja bamweka abasumba ebyabwe bya bigambo munange Yesu ajja kubeererawo Yesu erabikibwa mu bantu ajja kumbeererawo ata Yesu ajja kumbeera kale nabo mbeebaza ne neebaza mu kensuso Honorable Sarah Opendi neebaza Speaker Anita Among Annex nenebaza Father One nenebaza Honorable Lucy Akelo nenebaza bonna benkola nabo muganda wange Asha nenebaza ne State House asinza kwerabiza kwerabira ku banyala werabire State House bannange nze bwentandika okogera ku bya State House mu butuufu kale n'amaziga gampitamu kubanga bansanga mu kaseera akali akabi sima gundi akyaliko oyo byali bya off camera mbireke wandaga ebintu awo nga bakugulidde ebintu biki State House nje baliza ddala sigenda kumenya baani benkola nabo specifically be bankwasa naye bombe baza kubanga ne anyway tukomawo samukebe bya tucha kubyogerera atuvudde kamera naye State House yonje baliza ddala President Museveni webale butagamba nti olwanisa ebisiyaga wano mu bigambo naye nga ne mubikora mbambi omusajja ne mubikora bw'aba ayite eno n'agamba omwana agende mu maaso n'ebyakola mubikora abirwanyisa kubanga singa adeta abirwanyisa yali badeta approving sente zimbeezaawo okitegeera ayinza okukwata kuwa nnyingi naye akuwa naye nga ayinza okugamba kale ffe wobeera tujja kusasulawo era nti kibadde ŋŋamba wangamba ne waterere Elisha mwebaliza ddala President Museveni State House bonna ne benkola nabo okuva mu kitongole ekyo ekya State House naye ne bannayuganda bonna abatukidde mu mulanga kuba bangi waliwo omukyala Mona yantuukirira n'omukyala ali so supportive nnyo n'agamba kakati nnako ennalabye kano wabadde okamanyi nti mbadde sikamanyi okay tukoze tutya tugende tulabe director wa forensic kankuweereze omutwalo gumu olinnyo ogende n'olinnyawo n'otukawera director so abantu ng'abo bambi mbebaliza ddala Okay, byebyo mbadde ne Elisha Mukisa nga tutematema emu ku ebyo zi comments ze muteeka mu kutu gwaffe nabagamba comments tuzaagala nnyo lwa nsonga zituguidinga we tulabanga wali ebibuuzo ebisusse ebingi bye mutategeera naffe tulina answers zabyo tukomyawo abantu we batene banga ate bajja oba oliawo ne batematema ne bakunnyonnyola n'okiwulira from the horse's mouth nkitwala nti nno mutegedde ensonga zonna ezibadde zibabuzaabuza from Mukisa himself okubeera nga nnyonnyola mwabalowooza otherwise siwali yagamba ali mukulwanyisa kintu kino mwebale kuba nga mulaba musubscribing bambi mu commenting ate mu liking sharing message zino zibenga ate zituuka wala kubanga the only thing gwe ali mukulaba ngolabye video eno the only thing you can do is to push it further nebanga information netuuka wala ne spreading abakwatibwako oba oliawo ne babanga tebalina kyakola by to act mwebale nnyo mwebayele ddala abadde ku kamera mwenna ne team yonna eri behind this production we sign out.